Kingi Saha avudde mu mbeera atabukidde abasomesa banange akatambi ogenda kubanga okafuna maasawo era nga ne Bobi Wine naye avudde mu mbeera alangidde omukulembeze ebigambo biyitirivu nnyo akatambi ogenda kubanga okafuna maasawo Mama Kereya Wasuula Kereya nga wa myezi 2 buno budde akuzaawo emyaka 16 kyokka kunoonya takulaba oluvannyuma lwa step mother we okukubira essimu n'akugamba nti yafa munange tafanga gyali era akumiisinga nako akatambi mugenda kubanga mukalaba maasawo era nga n'ensonga za Bibi Zanda munange kigambibwa nti yaviiriddeko mu mbejja okufa oluvannyuma lw'okulya ssente ze zonna ziyakola mu contract e Saudi Arabia obutamulekera yadde na kikumi mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvie News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell emesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvie News Extra nenyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi obanga gwe ogobye ku by'okugenda ebweru mukwano nga bakulya buli ssente z'omukubireko enamba y'essimu era wate wamma agenda kubanga akusomereddwa munange sigenda kulwisa nkutandise ne principal nga yagamba nti ye president omulonde bwera kyova olaba omukulembeze ono aliko ye ateekawo obukwakkirizo bwonna obulemesa okuddamu okulonda obwa president omwaka ogwa 2026 mu ggwanga ayina byatya ensonga lwaki baagala okukyusa bajjewo okulonda president bakuze mu parliament kubanga atyaye eno katemugwamu maanyi kyasinga okutya tekuba tusinga okulemerako. We wouldn't be here if we did not win Museveni. I say it every day. Museveni is so offended when I say it, but I say that I'm the real president of Uganda. If I was lying, I would be taken to court. I challenge him to take me to court. Museveni na muwangu. We will not have the moral authority and the legal authority to claim that if it was not true. And it was only made true because we went out and reported overwhelmingly. The whole world knows that the Jowenchogerako Gasika. So, Temupa Mokaruru, Mogenemukuwa Karuru. Bwatyo mwenange Bobi Wine bwasobodde okwogera byebyo nze sigenda kudda bigambo by'abantu bakulu zimunange enva yiri eri Masaka we banansibane agenda okunzijayo okitegedde ekintu kyo nenga byebyo byayogedde nze sigenda kubidda mu baba dabigambani tugenderaawo nenga byebyo okitegedde ekintu kyo munange bwe tweyongerayo ewa dictator Amiri wamu ne Chosen Beki kale banange ebintu bino byewuunyisa nzijukira ebiseeraawo Chosen Beki we yazaaliranga abaana abalenzi Amiri nga gamukama baminsa bayo omwana omuwala kyokka n'amuwa ne bannange sitaani ayina ettima bambi olwaba omwana omuwala kwe kwawukana buno budde beeweereza nnyimba yansa katemigo n'engweri ono naye awooza nze byobufumbo nabivaako ndiwo okuddukanya bizinensi yange oyo Amiri yayogera ebigambo ebinenga mu kiseera kyekimu dictator Amiri avuddeyo n'agamba nti talyerabira olunaku muganda wa Chosen Beki we yavaayo n'ayogera ebigambo ebingi ennyo nga kwatadde n'okumulangira ennyumba obunaku obwavu empisa embi bikugamba bingi oyo omuwala bye yayogera dictator Amiri agambye nti ebigambo byamuyisa bubi era kola olunaku teyakola nakukola wabula yasiba wakando mbuyamire empekeza panado wegamba tazimanyi na muwendo mbolo ebigambo mulamu we muganda wa Chosen Beki bye yayogera munaye bambi byamukwatako ng'ate mbu byonna byali bya bulimba kati byali bya bulimba oba dictator Amiri dala kituufu ennyumba si ya Chosen Beki kale bwe tuli munnange bwe tuyongerayo ewa Kingi Saha ono nno atabukidde abasomesa byansuusa abagaye baddiya muyitiriza wano okutumanyira mutuvuga sipiidi ne mutusaba school fees ne mutusaba byonna ebikozesebwa simanya njeyo simanya sabbuuni simanya buwunga simanyi bito kyokka nga ate okusomesa yokutuuka abaana bannange mubavuga sipiidi omwana omusomesa ava mu kilasi ng'omwana talina kyategedde kubanga omusomesa asomesa yina obwongo bumuli kugenda ku TikTok munnange takomyeko n'agamba nti gwe wenna omusomesa alikuba omwana we munnange mujja kuzambalagana ye omwana we tebamukuba tebamubonereza ye njogera byaki bannange twogera kuno nakuli akatambi nkayina mu maaso wano ndowooza tulaba akatambi tweyongerayo tuli abaana 1000 mu ssomero buli omu mutumye olweyo muzitunda wa
tuli abaana 100 mu ssomero nti buli omu aleete lwimbo muzitunda wa abataano bo mukaaga we baleetako nga mulaba zimala lwajje mugamba mulekerawo ezo ziwedde kati omukaaga guleete enjeyo abana baleete eŋŋano abataano baleete omunnyo ne buli kyemutuma ffenna buli kyemutuma abayizi batumye n'ekirala abasomesa basoma nga mwanguwa omwana akyawandiika obikkudde peegi endala osoma gw'osoma sipiidi mukyosoma kyawandiika watunula mu byabanna akyetegereze eno gw'oyongera kudduka sipiidi oyagala gwe kumalako budde oddeyo muki mu sitaafu oli akasumbuusa mulipiitinge kama agenda fuge naye abaana bambi batubuulirabuuliramu sipiidi mubatwala nene siganya oba oyagala genda kukyatingamuko ku sinapuchat oba ku tiktok oba ku kimusomesa naye abaana batwale sipiidi ntono tusasula ssente abaana kufuna magezi era nze omusomesa okuba omwana wange tuba tugenda kubagana ebikonde ate nasasudde omuwa amagezi ate gwe omukubaga kuwe gwate oli mumu kubanga akubulire ansa ye namusasulidde omubugambe so kikulu nnyo Kingi Saha naye bw'ati ate asazeewo ayatulira abasomesa omanye edda twali tuyinamu okutya n'ennaku zino tetukyatya oba oyina ekintu ekikunyiga oba kyoyagala okuyisaawo okikubawo obukubi yes oyo gweyagala kimutuukeko nekimutuukako tino nange leero Kingi Saha avuddeyo n'agamba nedda abasomesa mu kisukka ne mutuma abaana enjeyo ne mutuma abaana sabbuuni buli mwana ne mumutuma ebintu ebyo bannange mubiteekawo nga ate akaseera k'okusomesa bwe katuuka mubavuga sipiidi omusomesa n'asoma sentensi namba omulundi gumu ate n'atagiddamu okitegedde ekintu ekyo munnange mukyuseeko kale bwe tweyongerayo ne Narongo Anteira mukyala SBF segenda agamba ex weewawo Anteira yavuddeyo munnange n'abyogera mbu ye ali mukwano mpya ngu ate ye wabanga ali mukwano mpya tagambwako kwegamba omukwano gumuwujja bulala nnyo alinga Rema Namakula ne Dr. Sebunya but yene we munnange bambi tumwebazaako akensuso afunidde omwana wa Rashida basale era nga olunaku lwaleero omwana oyo baby boy golaba atwaliddwayo ku ssomero munnange ekitanda ne bakitulaga omwana kwagenda okusula kwegamba mumangu obulamu butambulira ddala ng'ate webabalira munnange nyongera obajjukizaaki mabega kaawo emboozi ya Katiko ne Rashida Katiko yagamba ffe waffe mu kika tetuzaala abaana bawanvu ono omwana si waffe Rashida wannyendako Rashida neŋŋaba nnaage so kumbe Rashida kituufu yagamba sigenda kuzaala mu kika kimu ekirina abantu abampi kanoonyeeko naye kuba wanvu okitegedde ekintu ekyo munnange bwe tweyongera ne Florence Nampijja ono munnange yabadde kibeho era ewama Bikira Maria Rwanda omanyi bagamba mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera byonna tubikola oyinza okuba oli mulungi oyina akabino oyina figa ng'ole oli musajja oyina zi 6 paaka naye munnaye nga toyina Mukama obanga totya Mukama byonna byabwereere buteere funayo kadde fiisi za Mukama musabe mwebaze mugulumize mutendereze kati no ye munnange Florence Nampijja yesitudde paka bwezu butereevu paka wa maama Bikira Maria nga wolaba onaga mama nkwagala nnyo nga omulaba awali mukunyiga sapre so bannange bamikwano nyogero bajjukiza twongere okwagala omukyalo ono Bikira Maria nga tonabakabira abantu bo bizibu nga tonabakugamba kumenya abantu soko okabire Mukama mama Maria ono mugambe ono ye mama waffe mujjukire bulunyo Yesu ku musalaba yamutulekera yagamba Yohana oyo nnyoko era munnange Yohana n'atwala mama Bikira Maria we so twongere okwagala mami waffe sapre tujigatte ate yatwongere okumanyisa n'abo abatanaba kumutegeera ebirungi ebiri mama Bikira Maria nze tomunzigyako baabo oyo ye bulamu bwange okiwulidde ekintu ekyo kale bwe tweyongerayo munnange ne mwana muwala omumbejja eyafudde n'abasuubizo baleetera ka video akalumiriza Bibizanda nga bali mukwano nono mwana muwala Bibizanda abyeganya agambe nti y'omuwala yamuwaako emitwalo 2 gyokka ku ssente zonna ziyakolere Saudi Arabia ez'emyaka 2 mbu yamuwaako emitwalo 2 nenga ye Donasiya alembeddeko agamba olimba guwaviriddeko ono omwana okuttibwa naye ng'oyo omuwala omuntu eyamuviriddeko okwewa obutwa omuvubuka gwe bayita Bibizanda Freddy Musician eyagwedda alina omutima omubi abba bakadama kyokka ate wamala okubabba wuuyo kati mwana muwala yesse n'amaani yepositinga mbu I'm going to miss you neyeefuula mbu yali die hard nga nze omuwala yantuukirira mu inbox nga we yava Saudi Arabia yatuukirawo Bibizanda omanyiza amazima gali nfuula ow'eddembe tuli ku peegi ye peegi y'omuwala peegi y'omuwala yino njagala balaga
etanze ginonye video obeera edisaidizzaawo abo baali mu mmotoka ng'amudropinga okitegeera kati Baby Zanda wampulira mu background nga njogera ku mugundi mu background ya Rama ng'agamba oyo si oyo goyogerako y'oli omulala sayagala kuwanvu ya nsonga neŋŋamba kankole ki neŋŋamba kansirike naye okufa kwa mwana muwala mumbejja Allah yakuyisiza ku Baby Zanda oluvannyuma olw'okumulya z'amaanya ssente ze ewamu n'okumulimbalimba omukwano okimanyi obutwa bagijjeyo kubeeyo essimu y'omuwala WhatsApp ye waliwo omuvubuka abadde agikozesa ono kati video nga mulimu Baby Zanda kirabika bagijjeyo kanakebeze nze kanjikebere keka bagijjeyo naye nga Baby Zanda gwe yavuddeko okufa kwa mumbejja era family yiyo muyinza kulowooza nti mbalimu mumulaba omuwala wuuyo omuwala wuyo omwana omuto amaze kumwebaka abakako kati ayagala kubeera ng'aleeta Leila omukazi omukadde yayiika ng'asitula mwana muwala amuliddeko obusente bonna bonna buweddewo amuvuza amutwale amututte mu kyalo ewa maama we ate enkeera yako kumba agenda kunona mukazi mulala ku kisaawe kyokka ng'agaanidde paasipooti ye obusente bonna abugaanidde mwana muwala yagenzo biga sheeka yabigattagattamu nga bomanyi abantu abamu nga tebalina consolation mu bulamu tebalina bantu bababuulirira mwana muwala okukakkana nga ye omuwala kati yoyo nga yeewadde obutwa okitegeera omwana ne yeewa obutwa ne yeetugumbula n'ava mu bulamu bw'ensi eno okitegeera vidiyo eri gijje tugijjeyo tukole ki tugisevinge okitegeera naye nga Baby Zanda naawe ojja kufa ate ng'ogenda kufa bubi muvubuka gwe kyoba olaba nti oyimbye ennyimba n'olemerera okukuba hiiti maziga g'abantu nze no information njirina awo nno wetutuuse mwe abavubuka abateega ssente z'abakadaama temwagala kukola kati yuno yafudde buno obudde omusango baguziza ku Baby Zanda ono mwamulabye buno obudde waliwo omuvubuka omulala atambula nambwa mwesonyiwe ssente z'abaana bazimenyekera oyinza okugenderawo mu bintu by'ekisiru kati kubanga ssaawa zonna ono omuvubuka omuyimbi Baby Zanda agenda abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu bwetweyongerayo ne Baby Girl ono gw'olaba ono nno munnange anoonya maama we oluvannyuma lw'okumulekera kitaawe nga muto baafunamu obutakkaanya nga bwemutegeera abasajja b'ennaku zino omuyombamu katono n'akusuulawo watali na nsonga nno n'apaalagana n'abakyala abalala kati munnange omukyala gwe yafuna omulala yamulekera ono omwana kati bambi maama w'omwana olunaku lumu yakuba essimu nga yagala taata w'omwana ono munnange ono omukyala gwe yali yawasa omupya yagiwa n'amugamba munnange omwana wo taliiwo ng'abinyonyola maama w'ono omwana kereya omwana wo yafa munnange okuva olwo gwe gw'amazzi omwana ono taddangamu kulaba maama we ngenda kubanga mbatuusako wakatambi nga ye kennyininyini abannyonnyola buno obudde awezeza emyaka 16 naye talabanga ku maama we essuubi lyamuggwamu oluvannyuma lw'omukyalo oyo step mother we okumugamba nti omwana yafa kyokka bambi omwana buno obudde gyali so bambi nkusaba gwe wenna alaba vidiyo eno gitambuze ate nammwe bannange
abasajja mweddeko woba ng'ofunye omukyalo omulala n'omulaba ng'alimu ekibeerabeera tayagala mwana wo yiiya oba si ekyo mugobe owase omukazi omulala agenda okwagala omwana wo ono omwana muyina agamba nti abaana ba maama w'omuto oba aba stepmother we bo basoma kyokka ye atudde waka ate kwatadde n'okumubika nti yakola ki nti yafa naye nga bambi naawe maama wa Kereya woba ng'ono omwana osobola okumulaba n'omujjukira kuba kyemmanyi era omujjukira omwana we waawe wadde wamuleka nga muto akyayonga naye ennyanjula gy'ayanjuddemu taata we gye mwekwanira n'ebuna obudde gy'abeera osanga oyinza okumutegeera tokaluba nnyo omutima jangu okima omwana osooka olaba amaziga gaali omukaaba okujjako nga naawe tolina mutima gulumirirwa ndabika n'akatambi n'empulira nzenna nga neesiwala n'empulira obulumi ku mutima linda n'enkuomu akafaananyi ono omwala ennaku gy'ayitamu amazima nga si byangu bannanga abazadde tufe n'abaana omusajja akwefuulidde akuzadde beera n'abaana bo tobamulekera kubanga era bw'obamulekera menya bagenda kubonaabona bagenda kutulugunyizibwa tebagenda kusoma sinakindi n'okubaloga abakazi ennaku zino balogo beera n'omwana wo oyo omwana bye muyombye gwe ne taata we yabeera tabitegeera aba tabimanyi so oba omulese ng'onyiize nnyo ekitegeeza omwana obeera omusudde mumatiga kati sooka olaba ono omwana muwala obulumi bwayogeza ennaku gy'ayina ku mutima omukama abankuumire njagala kuyisaawo meseji yange saba mumpulirize wegayiridde toscrollinga mpuliriza amannya bampita Nampala Shadia n'emyaka 16 gyokka egy'obukulu mbeera mu disitulikiti y'e Wakiso Kigoogwa Migadde ng'ewaagwa ekimotoka ky'amafuta ekyayabika ndowooza mwakiwulira nga nzaalibwa omwami Lubwamasiraaje eyabeerako awo ennamasuuba Zana n'avaawo n'agenda agula endejje n'avaawo kyali eno Kigoogwa Migadde disitulikiti y'e Wakiso noonya maama wange erinnya mmanyiiko limu bamuyita Kereya sharinga vidiyo mukwano gwange togikotoggera maama wange bamuyita Kereya yakolako mu Kampala manyiiko bitono yakolako mu Kampala ne basinkana ne taata wange n'afuna olubuto naddayo ewaabwe esimanyi nanzaala bazadde be ne bamugamba twala omwana ewaabwe kuba yali akyasoma ulidde sharinga vidiyo mukwano gwange bwe yandeeta ewa taata wange yali alina omukyalo omulala kati maama wange okuba essimu ya taata wange mukyala we gwe yawasa ye yagikwata sharinga vidiyo maama wange n'abuuza omukyala taata Shadia yali atya n'amugamba gamba taata mugenzi omwana wo yafa dda bw'atyo bwe yamuddamu naye mukwano gwange sharinga vidiyo emutuukeko sharinga vidiyo nkwegayiridde sharinga vidiyo okuva olwo maama wange taddangamu okuba simu n'emu paka myaka 16 gye nnina siddangamu kumulaba mbeera wa jjajja wange gwayinza oyita nazaala we azaala taata wange bamuyita omukyala Nalwasa Jaliya we yawulira ekigambo ekyo eky'okubikira maama wange tekyamusanyusa kuba omukyala oyo yali asuubira nzeefe ekitaatuukirira jjajja wange kwe kunkwata nanzijayo ewa taata n'abeera nange paka kati emyaka 16 gye nnina nsomye ntudde P7 2025 mbadde nnina genda mu siniya 2 obulumi bwe nnina obungi sisomye secondary ate mbadde neetaaga okusoma secondary naye sharinga vidiyo amumanyi oba ye kennyini kuba ku nnamba eno ey'essimu 0752812108
mukwano gwange nkwegayiridde sharinga video nga wowulira okwagala kawa maama tayagaliza mwana we kibi ndikibulira ni maama watali nga nawe woyina maama wo sharinga video mukwano gwange etuuke ku bantu bo followinga sharinga video buli ana sharinga video sababu akuwangalize bakaddebo akwongera emikisa mu bizinensi yo atayina mulimu agukuwe atayina mukyala amukuwe atayina musajja amukuwe atayina baana abakuwe akuwe emikisa mu bizinensi yo akuwangalize maama wo oba taata wo mukwano gwange sharinga video obulumi nina bungi lwa butakaaba nakaaba n'enkoowa amaziga ganzigwa mu kiwanga mukwano gwange sharinga video etuuke ku bantu bonna bofollowinga neetaaga mukadde wange omukyala nakaaba nakoowa amaziga gaggwayo mukwano gwange kwegayiridde obulumi nina bungi sisoma saawa zino ntudde waka ni mwana wa buwala naawe obalina abawala naye sharinga video mukwano gwange sharinga video sharingira abantu bofollowinga omukyala yambika nga ndi mulamu naye ba step maza twabakola ki kye twabakola ki nga nawe okeera n'ogenda muleeba n'ozaala kye twabakola ki wali osuubira nze okufa saafa maama wange saafa baakubikira wenna oyina obuyambi oba nga osobola okumpeerera nyamba kuba njagala okusoma ko nkwagala sente tewali sente negomba okubeerako mmeeya w'ekibuga negomba okuba omusawo okuba looya naye ogenda bituukako otya nga sisomye ngenda bituukako ngatya nga sisomye muganda wange naye mukyala gwe wambika vidiyo eno ekutuukeko nakunyiigira siri musanyufu gy'oli era gano amaziga sikaaba ga bwereere nga naawe oyina abaana abawala n'abalenzi ate okyazaala n'obika omwana wa munno basitepu maza kye twabakola kiki maama wange sigwe wakwata nina musango ki oba taata wange lwaki sigwe wavunaana wasalawo nze mba nsasula kyewayagala wasalawo ekyo kyoba osasula wakisalawo naye gano amaziga sigabwereere mukazi gwe sigabwereere kikye nakukola tambuza vidiyo muganda wange tambuza vidiyo nze buli lunaku nkaaba amaziga buli lunaku n'okwata omwana wa munno n'omubika bw'abaana bo bali bulungi oli bulungi gwe kyoyagala baana bo bokka kulaba nga be basanyufu ng'ab'omulala bali mu maziga bakaaba naye naawe ojja kukiraba mukwano gwange tambuza
tambuza vidiyo omukyalo oyo eyambika gyali ku nsi akyaliko n'abaana be bali bulungi bali mu Kampala basomye amapulaimale basomye amasekere bagenda kubatikkira naye nze yambika eri maama wange naye nga kiki nali mukoze omukazi we namukola ki mukwano gwange tambuza vidiyo etuuka ku buli muntu emutuukeko namunyiigira tasobola kubeera bulungi nga ndi mumaziga abaana be basoma ayina abali mu masiniya zetudde waka kyekimusanyusa bakyala mwe emuteeka abaana bammwe wa step maza waabwe